lutyo ku lunaku nga luno olusuubize. Ensi yonna ng'ewuniikiriridde erindirira batya bwe byakolwa. Abaana b'abantu nga balwana bave mu bumbula. Ensi yategekwa ku musingi oguliko asuubira. Abantu balwana bakole, oboolyawo banaatuuka ku lyengedde eritegeke. Abayimbi bannamizannyo mpozzi n'ababanguse. Olunaffe abatontomi ne tusituka tusitukse ku maloboozi agasaanira. Ofubanga nnyo n'onyumirwa ebigambo by'abasajja ababangule n'abakazi abayigiriziddwa ebyensi ebyakula. Kino si kitontome, si luyimba nga bw'osuubira. Oluusi omuntu ayinza okugamba nti ayimbye oba atontomye. Naye katuyozeeyoze bonna abaaniriza olunaku nga luno bwe luti. Mu masaŋŋanzira gano ge tusaliramu omwaka ogwayita, tuyingirire mu muggya ogutuwanguza mu nsi y'okwefuga. Bwe bw'otuula n'owulira ebigambo ebiyogerebwa ebisitusa amaanyi agaakuno n'agaayita. Abasajja baayogeranga kiro nti situka twegabanyize. Olwo embogo ne zivaayo ne zigugumuka ne zibuukula nti akasaka kaawaani akataagula. Bwakedde yuniyoni jaaka ekyaluse. Olwo Uganda flag ne yeegazaanya. Grace bingira omukono nga wagukaza, ng'oyagala owunde langi ezinaanyumisa ensi yange ensuulize. 62 abataakulaba nga twebuga. Ekyali ekkolola abataamanya, buuza kwakusinga emyaka gy'otaaweza oba gy'otannalabako. Tulifuuka abantu abagenda okuvaamu omusingi ogunaatuwanguza singa tetwekoza. Era tulina amaanyi agabbulula ebirooto ebizikirira bwe tuba ekitole nga tewali gwe basuubiza bunyama nti yakano osirike toyogerako. Mu nsi mwempitira ejjudde essanyu ebbolerevu, so nga n'ennaku bw'oginoonya tekubulamu. Olengera abasajja ab'embuto ezaakula nga bayimiriza ebirooto byabwe baagala babisembuze, so nga n'abakazi mwebali abateerya ntama nti musirikeeko ono gwe twafuna yasinga bimusuubira, naye nga bagikakasa. Omuyimbi n'ayimba, mwe ne musirika nga mumanyi nti oba byayimba tebikola. Naye ate nga nange atontoma ebitontome, nsituse eddoboozi lituuke ku abo abalina ensonga esaana
etangaale nga bwe kiriba. Abaana basomye ebitabo ebibambule ne basawuka ne bafuuka basawo abayinza okusawula ebyakuno, ne bayiga okusomesa basomesa eggwanga ebyafaayo n'ebirooto ebiyinza okubatuusa awaseetevu. Naye n'otunuulira akasaala akawabwewabwe kati ng'oli ne bw'asitula eddoboozi alwaneko nti abange wulira bwe bangugumula, bamusenza luti nti sirika tonyega. Tuli ba mukisa nnyo okuba mu nsi eyatondwa mu mbeera ng'esaanira, naye era buvunaanyizibwa bwange nga agoberera ng'ate naawe olina amaanyi ageeyogerera. Kitaffe Muteesa, taata wateesa weebale. Naye abaakuddirira mu biro ebyayita era nabo baakolako ng'amaanyi gaabwe bwe gaakoma. Olwo mu biro ebyo ng'ensi etandise okubwakula, kyova olaba nga n'abamu baagamba nti binaasoboka bitya bino awannyo weewaawali. Kansirikemu oluusi neebuuza kimu nti amaloboozi g'abasituka agaakuna agaakula gawulirwa bali oba mmwe abaawano? Nzigyayo ekkalaamu n'olupapula n'empandiika ebyakuno olwawulira n'asengejja nti byayogedde bye bisaanira, nga tonnabuuza nti aboogera bo babijjawa ng'ate ffe tulaba biri tteereere ewaffe tetuluma. Bw'oza akuliraanye oba ekyokulya akifunye kitegeke. Nze nsanyuka nnyo bwe nkulaba nga naawe owaddeyo obudde bw'owulirize ku bigambo bino. Simanyi nti ndyerabira omusajja eyasituka n'ampangira ti ensi eno bwetwaze esaana ebufune yeefugeko ng'abantu abalala kuno. Naye entuuyo z'abasajja bali abaasooka kino okukimanya, mbuuliraako oba oyinza okuba ng'omanyi ku maanyi gaabwe essaawa eno kye bagagabanyiza. Omule Mirembe George Kakoma, oluyimba lw'egganga luvuga, era 2,000 ze baakusasula mu biro biri. Simanyi oba mu kaseera kano Kakoma ekirooto kyo kitange taata gy'oli wummula. Bw'otontoma nga bagamba nti byayogera ng'abitegese, munaabaamu amakulu oba njogera bwogezi bisigale wano, ekyo ggwe anaakisalawo. Ntunula ku ssaawa n'omulenga njuba guuguno guntimawa, kubanga ndaba emyaka kati mpeza 58 nzeeyuse, naye lwaki mungeraageranya ku bato abaakayavula? Omwaka gw'69 ngwekeka, kubanga yasamba akaggi laba ate bwajja aseerera. So nga n'55 mwe abakyayiga ebyafaayo mumanye kino. Linda enkya n'abikuwa kensiriseemu ako ng'omanya waliwo ekkondeere eryavuga
era atamanya bya Koheni osaana omanye bino. Emirembe engalo egiddawo kizibu nti ginenkanankananga naawe boola. Era buli eyajja yajjanga nankola ye afuga ayitewo oba oli awo asigale wano. Naye waabaawo lumu abaawulira nti eryanyi libeewala oba libeewaga, koba akatusike kino naawe sika kiri. Leka kino kyevugiremu kuba ndaba nze nkigwanira. Mwandiba abatuufu nti kino kyenvuga olwaleero ku 58 kiriko abampabya bessaamanya. Naye bw'oba wabamanya kaakati ku mulembe gwo, bw'ofunayo akuwabula olina ky'oyinza okukola okizze mu kkuba eggolokofu. Bw'oba okisobola weewaawo gy'oba otaayiza. Enguudo z'ekibuga ezakaayakana simanyi oba bwenjogera bwentyo kikusanyusa. Naye ate buvunaanyizibwa bwa bonna abali kuno, abatusookawo abajja n'abalijja, ebyafaayo birambulule kino. Nti mu nsi eyo ng'esikatidde mu bikko ebyabula era ne bikula, oluvannyuma ne byezuukiza, baasitukanga lumu ne bagamba nti ono azze okutulumirirwako. Kiki tetumuwa olwendo lw'amazzi ne yeeyongera amaanyi ne tutingira? Abitegedde wammanga ekkalaamu ogitegeka. Essaawa eddukira ku sipiidi naye simanyi oba byendaba naawe by'otaayiza. Bw'owaana omugoba ng'ekifyo otemesa kuba abaakusuubiza ettu nti atumye Jumia erituuse mu kisenge kyo. Naye bw'oba oggolako nti akasaka kaawali ani akataago, migoba nte gye bakugabanyiza bwe batakutulisa. Abaana ba kuno baayiye eŋŋombe ezaakula nti twebeereremu ne weebuuza nti ekigambo ng'ekyo nga mpulira kyalisanidde omulembe gwo. Gw'onyumirwa nnyo okubeera awo nga buli ky'owulira osalirwawo ng'akaana akaakayavula. Gwe kitaliiridde nnyina nti linda buke bye tulimu kati. Twali tuli awo Katonda n'aleeta COVID ye nga twalaba. Bangi ne batandika okuswankula, okuvuubiika n'okwetala nga beegabanyiza, era tebamboga okubuukula. Singa mmye bye tulimu kati, naye mpulira era ensako mmwe teri amanyi gye zaayita. Ensi eno esaana otunuza amaaso abiri nga bwe kikula. Ekibuga kikula so nga n'ekyalo kikula. Naye bw'oteekamu omukono gwo n'ogamba nti kaweegatte ku abo
abakiwanguza mu lulyo lw'abawangule ojja kuba owanduse oyingire mu ngule abajambazibwa. Eggumbiro ly'abakebete bali gye baayita lyonna ligubaasidde teririna awondera. Bangi bazaalwa Luweero enkebete gye zaayita, naye bw'otunula ekiriyo kati wamma Luweero sirikawo. Kiruma nnyo okulaba nti gw'owaanye obugole ate bw'azaala ng'olaba nga bw'ataasaanira. So nga wamuwaananga nnyo n'olwendo lw'amazzi n'akugabanyiza, naye lwaki bwamuzaalamu abaana atunula ng'ekyetere? Luweero sirikawo. Tutontoma ne tulekaawo n'ayimba n'aleeta ebigambo ebisaanira. Gwali mulembe gw'abali mwabayitanga badongo nga mubuusa ebigambo ebitegeke, naye mwazuula nti balimu amaanyi agasaanira munaabawulira. Kyekintunuza ne ku mpapula olutata, kubanga obwaliri bwa ttalanta z'abasajja abaasookawo wano baatulabula ebingi bye twabuusa amaaso ng'ate bye tulabako kati. Ensi gye munyizeenyize mu bisiriku ebiwonkowonko mwe tusiyaggukira kati awatali atulambika. Abavubuka nammwe muwera, mulinayo amaanyi gamu gati ekigambo kyammwe kukifuula ekisaanira. Ensi ekulaakula nnyo nga naffe bwe tukula, naye ekigambo ky'oliyogera n'okirekaawo ne kizikirira tekirivaamu kalungi n'akamu. Situka twegabanyize. Mubalaba bangi boogera ebigambo ebyakula, olw'amatu ge babatadde mu nsawo mbu beegabanyize. Bagaludde n'obusaale baboolekeza abalungi abaabayitimusa, so nga beerabidde nti ebyaleero byaleero, ebyenkya bw'oyanika ate tokuba. Ensi eno erina sipiidi esaanira, naye abagirimu mutudde ku mitto muvuga. Twandivuga nga tuzze eri, kuba omugoba asaanayo ekigambo kye. Abasajja bali wano abaakula baagaziwa obwongo, kyokka laba kino ekirooto kyo bwe kitaagulwa. Zino empapula ze tulabako kati, simbulamu ebigambo tubyegabanyize. Abaasookawo abaana abamu mwabayitanga bayaga wano, naye baatereera kasita baalaba nti waliwo ebigozi obanye. Naye ebyembi mu kifo kye wandibawadde omugongo basisimule ebisumagira, ate gw'okomerera bakomerere olw'okuba bakusuubiza oluti lw'enkoko oyagala obwekkuse. Yo obadde kyatalaba nsi, nvuddewo wano.